Atulero lwe yadanto lwa lwakubiri aina edaza soka zebemmanyi aina lwe yasoka naluddamu kati lwa lwakubiri kati kwate si aina n'endala zatatambuza kakati ono omukulu bana abayimbi beboogera nti Airtel simanya MTN simanya tukola tunes mukola sente temutuwa omusajja akola oluyimba lwe ne ruhitinga era nga amanyi lwalina okuliirako jjajjawe lwalirirako abaana lwe balirirako so yagenda n'agamba abakulu bano kisooka ni abawadde oluyimba lwange olufuula kola tune. Okay. You get? He's the only person that has had the charisma to face. Abalala batya, by the way. Yes. So I don't know Chinagwerawa, but he's interested. Era omusango kati agujjeya yegasse ku ayagala bamuyiririre akawumbi ka sente lwakozesa oluyimba lwate baba balukola mu sente mwaluteka mukola tuni temwambuuzaako abayimbi abalala bababuuza oba bazze bakikola bwe bati ndowooza oluyimba lwe lufuna omuyimbi baba alina omuwasheyaye yes and which they have been doing naye ndowooza ono yagamba nedda saakimanyaako n'okuteekayo obuyimbi nali sibadde lukusa waki mwalukola back tuninga luno lwe nayimba olw'engalabi nga ddo temwaluteekayo mukwata essimu gule ya time okubireko so he's serious and katulabe watuuse n'ejje bigenda okuggwera have they reconciled with these people or towuleko nti olina telecom company gyewawabira yes tuyiseemuko nina omusango gwe nawaabira back in 2021 nawaabira MTN nempaabira ekitongole eky'essimu the telecom company MTN and Airtel nembateekayo wakola back tunes zebakozesa kyensuubira nti abantu abasinga Uganda bakozesa oluyimba olwo ngakola back tune kwata essimu omusango gubaddeyo paka lwaliro era nga MTN ebadde silent ne Airtel ebadde silent about the case omusango gukyaliyo baloya bange bakyabikwasaganya era njagala nnyo okwebaza ng'ekitongole ky'abayimbi Uganda Musician Association kubeera nti munnange tebandekeredde era nga baagala bavoicing my complaints through the parliament kyekivola essaawa zino tuli mu parliament era nga byebabadde boogerako ebya copyrights ate nga baagala okukozesa omusango gwange twagala okulaga nti sinze nzekka ate nga complaining ekintu kya copyrights n'abayimbi abalala bali eyo lwakuba tebamanyi kyakukola naye kyenjagala okubagamba nti the reason why we have UMA is because we need a body that can actually protect and govern the musicians back in Uganda. Bagambye batya? Tebibadde bibi byempulidde ndowooza bimpadde hope ate n'okumanya nti ne parliament tetulekeredde parliament ya Uganda tetulekeredde babadde naffe batuwuliriza n'ensonga zaffe baziwuliriza era kyemmanyi nti omusango gwange ne MTN will be the first case okubeera nti Uganda agenda beera publicly listened to by these companies era bajja kunga amatu tusuubira nti amatu bajja gamba ate bajja kwagala okumpuliriza kuba ebbanga lyonna mbadde nkubakerere nga neewuganira nga genkaaba genkomba naye essaawa zino ndooza sigenda ate kaaba maziga ate nga because kati essaawa zino linakuma n'ekitongole kinene ekitwalaganya ffe abayimbi era nsuubira essaawa zino nti ebintu bigenda tebe olinawo essuubi nti guno omusango onaguwangula kuba no batona wano tetunafuna omuntu awangula musango okujjako ngaali wabweru wa ggwanga essuubi bweriri bwaba conscience yawangula omusango nga tali Uganda kati ate olwo bwe buba buyingidde mu parliament ate nga buyingidde n'ekitongole ekinene nga UMA olowooza basobola okukirekerera guno omusango already gwange because tulina enough evidence against them nze saasayininga ddiimu ne MTN saabagamba nti mukozesa oluyimba lwange ate nga nina copyrights z'oluyimba nina creative rights z'oluyimba ate another thing bannakimanya abannayuganda ati oluyimba nze yalwana so creative rights zange byonna twabisayininga yensonga lwaki UMA epikiza up on this case nendeeta mpaka mu omulabi ayinza okuba yeerabira oluyimba luno sooka tujjukizemu ku luyimba lwe twogerako MTN lwe yakozesa alo baby mukwano tonzeza mu kyalo lwelwo oluyimba kwata essimu
ekiriko.